weewaawo kituufu ddala anaasalasala omuddamba bassebo ne bannyabo talinda ndubaale kubuuka miziziko oba ebbenda n'okwesooza nga liwandagaza ebiwulungujjo kunyweza miziiza bwe ntyo nno nange mbagamba nti ebinywero bye bigenda omukazi yasiba embwa yabaayi ku mugugu kati olwo lwaki ntunula ekimoozoolo oba engeri ya bunuuza oba bakimpanikiza ng'obwenda lyanogepeera oba munnange nga biri bye bagamba ebigenda bidda nti embwa yabanadde ekikwalo ky'abanadde ate banadda bwanadde neddawa muzimu guntembye mutya nno yonna gye muwangaalira abatugoberera ku mukutu guno gwa Expo TV etabajuza nantamegwa era nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu nange bwe ntyo bagamba mubi abijja na bibye mpokya abijja n'eggobe lyenzize kubanga nabamanyiiza bulijjo mumanyize ekitabo omuwendeku anyiiga kati lwaki ate nzireyo okwezinziika okufaanana kaagaziisu ono omwana soda buli lwakakuba mu nkaatuufu eno akongera kumwa ate kati akukubira lubendo mu nkowe bw'oyinza okumunyooma nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwomya okwetolola Ssengendo Nabulamu gwensula busuuzi kundasanya omulimizi agwa ku kkobe lukoye olwo lwogoome kubanga kibuyaga bwagwa mu nkoko ate kibuyaga bwagwa mu lusuku ate ye kamunye agwa mu nkoko ne lwogooma okukirako olwali ku njovu ekavumba nze mbatadde okufuuka waggulu muno omujozi gwe weesimye olunaku olwaleero kaka kino kyambalo sabulo si mujozi kino kyambalo kya kitiibwa lwe lubugo luno lwe bayita olubugo olugoye lw'abajjajjaffe olwasookera ddala olw'obusamize si busamize kyenjagala okubajjamu ate kati mu abavubuka ab'omulembe omutebi olaba ayambadde olubugo nti oyo musawo mukubi wa nfuluuta oyo omusezi oyo musamize bassebo abalina endowooza ng'omwana ono omuvubuka omuto bw'ati Ndawula Daniels njagala okubategeeza nti luno olubugo lwa kitiibwa kyekyambalo kyaffe ekyennono ezo engoye zemwambala obutimba ne muyita abamu abambala obutimba ne bagenda ku biici nga bali bute mutandika okwambala embugo mugende ku biici nga mugoyambadde akafaananyi ogenda ku biici ng'abantu bambadde ebintu tewali buzibu kubanga lugoye ate owebwengenda nze kati bwetugenda ku biici nga waliwo bengenze nabo ngenda ndwambadde olubugo ng'oyambala ensansa n'olubugo nze embeera ow'ekitiibwa okusinga bali bonna abali wali mwe mulukuba mululwanyisa abajamani basaba chata wali olabye ku ngatto nga bagikoze okuva e Germany naye nga ya lubugo ginoonye kugenda ku Google ogirabe bwefaanana olubugo oba akoze kampuni ekole embo bano bonna abalwana okulaba nti nno balusuula nga tobaagala bajambale baagala bajambale teriiyo kino kitiibwa era ezo ekyobola kati wano wetutudde wano mu studio ya Expo kabeera oli producer kabeera oli Dani ali ku kamera kabeera bano bonna batudde bonna nze mbasinza okunyuma ne bwaba Museveni najja n'atula wano nze ne ntula wano kuba Museveni simulaba nga ayambadde olubugo Museveni simulaba nga ayambadde olubugo naye mukulembeze naye nze nsigala musinga kubanga olubugo omaliriza taata nalwogerako nasula nja kusula olwokaliko oyogedde nekandekamu efumu nti gwe otembeta bya buwangwa nina abakyali banga bali ku Expo kuna balaba kati gwe balabira product yegeyeeno olwokuba ntembeta ebyobuwangwa Bible tugambye bidanga biweddeyo la mufuse kitonde kijja kati tuli baana banvuma kati gwe atembeta embugo geyeeno ekulinze bogenda kupoocha nabo baana banvuma fena tuli baana banvuma envuma kitegeeza ki si envuma ebyammwe kati gwe bitwala mu Luganda njagala mbasomesa envuma tuli ba Yesu baana ba Yesu abaana b'envuma muli baana ba Yesu kati olubugo bwe babanga bandabanga geyeeno ewedde emirimu ekyo kyenjagalira ddala kubanga nabo babageyeena olw'ensonga okutembeta ebyobuwangwa nabo bya buwangwa bo bennyini ebyobuwangwa batonna byogera okolerera nkolerera eggulu ate ntya nze nkolerera bulamu kubanga ndi mulamu bwe naaba nfudde bijja kuba birala kuba omuganda omutuufu tabaako buwakatirwa togamba nti nze ndi Muganda wawu ni Muganda gere bakutegeera obuganda bwo tokola nsobi eyo kati tuvire mugambye nti nze bosa ndi musajja Muganda neddira ndika nze Ndawula Daniel ni musajja Muganda neddira mpologoma naye oyagala okakase mukuyita kukakasa ino bino bwakakasa
yagala bakakase nti oli Muganda nnyo gwo basinga bonna ni Muganda nakabala omanyi ekitegeeza gwo omanyi ekitegeeza lwaki tobitutegeeza kimu na kimu era byajja bitya kale bagamba nti asaba aweebwa nga bw'osabye ekyo ntandikire ku Muganda kibi gwoyogera gwe noti ngano tutandike n'Omuganda ddala kubanga kino ate abantu bakyewulira nnyo nti akwata n'omuzindaalo n'agamba nti era nze ndi Muganda ndi wano nze ndi Muganda ddala nakuba n'okugulu wansi bwati ndi Muganda ddala siri mu kantu konna nze ndi Muganda ddala siri mu kantu konna katabuli tutandike n'oyo bo bava kuki Muganda ddala kye kiba kitegeeza ki kati Omuganda ddala kati nga sinasiibula kantegeeze nammwe abatera okukozesa akagambo musajja wa Kabaka ako bantu bangi abeeyita musajja wa Kabaka bayitiridde osanga n'ab'ebitiibwa abalabirwako omuntu ow'ekitiibwa nga ddala mukulembeze na wannono naye nga naye agamba basajja ba Kabaka abali awo n'abazaana be nze musajja wa Kabaka gundi era nze muweereza we nga ye kwegamba mumativu n'okuba nti ye musajja wa Kabaka. Export TV to the world.